eka ne bakyala baffe ne mukoomwe tuyita nga la ilaha illa Allah osubira okyagiina nga wafuluma dda mu busiraamu. So Allah tabaraka tusaasire obusiraamu yabufulumamu dda naye yamanya akyabulimu, asaala, asiiba era asaddaaka. Kati ensonga ezo 10 insha Allah zijja tutwalira wiiki singa 2-3 singa zinnyo nawaqidul islam al-ashara. Ezimu sinene butonotono naye tuwerabira nti Allah yakola edduniya eno ng'ekintu ekinene ennyo ekikimalawo kabeera katini. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ekintu ekinene ekyamaani nga tekimeggeka ekikimalawo kabeera katini. Bafumba ennyama kilo 200 ente basala ente kilo 200 ne bagissa mu sefuliya, oyina gye ne kasupuuni ka parafini kasupuuni n'atonyezaamu ne kapa tesobola kubirya naye ku kilo 200 n'akajiko ka parafini kiki ekinene ne kapa tegikombako, enva zonna ziwunya mafuta. Nali nzirabiko ku mukolo gwaliko bano bakyala bajja, ono yekka yafumbiza nze sifumbiza, baatugamba mbu ono yekka yakola ki, nze abaana bawala abantu bafumbirwa. Omukyala n'agula omuntu n'ayiwa amazzi mu nva, teri yazikombako, yayiwamu mafuta. Naye tulowooza nti yetaga lita 20. Ne bwajja nabwo bwati mu lubatu n'agira katono bwati ne wali mu sefuliya n'agenda, temusobola zikombako. Yoyo Allah taba ekintu ekinene ennyo akakimalawo kaba kaki, la ilaha illa Allah nene naye waliwo obugiyingiramu ne bugisesebbula. Balita ffe tuva lya ntonde bavuga emmotoka ez'amafuta nga ziveeyo ez'amata, naye empeke 2 ez'omunnyo, empeke 2 ez'omunnyo liita 1000 ez'amata wati wakyali makulu gonna gakuyiwa gayononese. Empeke ne mu suratu al-Fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Abraha n'enjovu ze, amagye matendeke, enjovu ntendeke, mulwanyi namige alwanidde emyaka, ameze kingdom nyingi eziwali zimwerijjako, kati ngenda kulumba Kaaba. Wa arsala alayhim tayran ababil, yamutumira bunyonyi okumujooga nga wenkana ng'enjiibwa size. Ne training eyo yonna n'enjovu entendeke kanyonyi. Ate si konna, tarumihim bihijaratin min sijil, akanyonyi akaweke kikayinza okuluma ku mumwa ng'ekinyeebwa kijanjala oba kakweke kakasooli nga kabakasuka, enjovu neerwanagana n'akantu ako, faja'alahum ka'asfin ma'kul, neefuuka ng'enjovu. Waliwo ekyaze ne kigikuba mu ttama ne kigigayagaya yonna n'amagumba gaayo ate ne kigiwandaawo. Enjovu ku bunene bwayo nga bw'ogitunulirako bw'oti mayiti yaayo, waliwo ekyagikubye mu ttama ne kigigaaya ate ne kigiwanda. Naye enjovu ekubika mu ttama ye nga nsolo ki egikubayo mu ttama, kayinja kalinga empeke y'akasooli. Allah okulaga nti nze ebinene ate sibiraba mu kantu. Bwe kati baatuukawo Abdul Muttalib jjajja wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatuukawo n'amajeege nga beebuuza nti banaani abakoze bw'ati, kino kiki kyakanguwadde nekikola bwe kitya abantu. Bwe tuba twogera ku njovu nga yeefaananye bwetyo, binadamu toleeta kubanga teeko katini nnyo ku njovu. Baalema okumanya kiki ekyali awo ekibaviirako n'okukola shiriki atagambika. Bagamba kirabika wano waliwo Katonda wa wano yanyiizi nabakubakuba bw'ati. Bagamba nti waleka ku sayidi eri wali enjazi, nti ziri enjazi ziri zireka zizazi ne zibakola. Kati abateekeko okubira byonna kyavaga nti falyabudu rabba hadha albayt, basinze mulezi wa Kaaba eyo yakola bali bw'atyo. Era suratu Al-Fiilu ne Quraish za Uganda
mu tafsiri zijja kyekimu era ziriraniganye. fiiru yesooka nekuddako Quraish. abantu b'e Makka Allah yabawa ekitiibwa nebbeeyi okuva lwe bakuba super power ne bamuza ku ttaka nga naye bagenze mu kusuubula mu rihlata shitaa'i wa sayf, safari ze batambulangamu mu winter ne sama, obunyogovu n'akasana gye balaganga eyo mu nsi endala. Bakimanya nti ova Makka baga nti omukoleko mangu tatuleetera ebizibu. Bwatulaba amagye geewaabwe gakuba Aburaha ne bagabamusa ku ttaka olwo ffe bano alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Basinze mulezi w'ennyumba eyo abaliisa okuva mu njala tebalima, neyabawa security. Amanahum min khawf, balinga tebakyatya muntu yenna gye balaganga, nga bali babatya nnyo nti olw'okuba bakuba super power Aburaha n'enjovu ze byonna ne bamusa ku ttaka, muyinza okunyiiza omuntu ogwo bonna ne batulumba wano, tugenda bakola ki? Nga nabo basajja batu tebamanyi biki byaliwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ye yababulira ebyaliwo nga wayise emyaka 40. Ye yababulira ebyali mu ddungu eryo ne Aburaha n'enjovu ze nga wayise emyaka 40. Aga nti alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Bannanyini enjovu abo Allah yabakola bwatyo. So si nti bakatonda bali mu ddungu awo enjazi zaafuka bakatonda biki. Tusinze mulezi wa nnyumba eno yeyamalawo bali. Kati ekintu tekukisa eyo ezo sura nyumu nnyo mu tafsiri ezo zombiri, suratul fil ne suratul Quraish nungi nnyo mu tafsiri. Twaliko e Makka muhijja ewedde nensanga omuvubuka mumanyi wane Uganda ng'agula tafsiri, ebitabo bya tafsiri ninga agula bingi, Ibn Kathir, Jalalain, Suyuti, Tafsir al-Baghawi. Nimugamba nti ebitabo bya kutunda byaki njala kufuuka muvunuzi wa Qur'an kakensa. Nimugamba masha Allah, amakulu ogenda bisoma nti byonna ngenda bisoma. Nimugamba nti ojja kuba otukoledde omulimu. Wabula nimugamba nti yo Qur'an wagikwata? Nanga nti nedda. Nimugamba nti tolina tosobola kubaako nakyoseetula n'eki mu tafsiri nga tolinakwata, kubanga obanga atandikidde mu senior 3 nga tosomye primary osobola otegeramu n'ekimu, nebakuteeka mu senior 3 nga tosomye primary otegeramu n'ekimu. Namugamba nti ate kati byonna ebitabo bizzeeyo bakubize sente zo, osooka oddeeka okwate emyaka gye 3-4 otuule okola omulimu hifdhul Qur'an, sooka ogissewa ekyo bwe kinaggwa odde okima ebitabo bino. Nanga nti okakasa nimugamba nti ekyo bwekityo bwekiri kati ayo n'ogivuna otya nga togimanyi ng'oginoonya muno teri ye bavunula bitali muno, ye ani yali agivunudde nga takutte? Sheikh Ismaila Nkata Emitiyana hafidhahullah lamutukumire, era bwe yayagala bwe yafuna idea yasooka kukwata kulwaki mukuvunula wano waliwo aya gyojja okwetaaga ng'eri mu ssuula ndala ti ate mumpe mbikule, weetaaga endala ng'eri muli olina bikolere wano byonna wano. Naye muvuka yampuliriza nemugaa sente zizze mu nsawo, genda eka omala okukwata Qur'an gye batakwatira mwaka gumu, yeetala obudde buwanvu, yeetaaga omuraja, olina okukakasa byokutte nti binywedde, si kukwata ate muwawa kubuuka eri, then olyoka otandike okuyiga okugivunula. Wa barakallahu fikum. Inshallah wiiki ejja tujja kutandika ne ensonga ezijja omuntu mu Busiraamu emu ku emu biawnihi tabaraka wa taala. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda wange bamuwadde transfer ku mulimu okuva mu Kampala agende akolere mu kyalo wansi eyo. Yabuuzizzaako okubamanyiyo
bamugambe embeera yaayo. Bamugambye teri masjidi era ibaada azaagala nnyo n'eddarasa zo. Yagambye tajja kusuba swala za mu masjidi na ddarasa, omulimu waakiri agenda guleka. Akola atya? Saba Allah tabaraka wa taala atuwa emirimu egitatujja mu bifo tukolera ibaada, kubanga kyabulabe. Era oluusi otegendereza n'ogenda n'omulimu oyinza obutaddamu kulabikako, era oluvannyuma ne kutuuka n'okugwa ne bakuzza mu bifo ewali ibaada era nga tukyasula ate kugendayo. Ekyokubiri, nsuubira bakama be bw'aba alina enkolagana nayo nabo ennungi asobola obbasaba ne bamuwa ekifo ekirala ekijja okumusobozesa okuliraana eddiini ye. Ekyo ntinako essuubi tikisoboka biidhinihi tabaraka wa taala okuba nti asaba bakama be ne bamukyusa olw'ensonga nti bwebanga enkolagana nnungi basobola. N'ekyokusatu kimwebazaamu okutiiririra eddiini ye, kubanga addiin ra'sul maal fadayauhu min a'zami alkhusran, nga bwatugamba Ibn Kahtani fi nuniyatihi. Eddiini ye kapito ow'ebbeeyi atalina kuzanyirwako. Ra'sul maal ye kapito mu business. Omuntu yenna amanyi okulwaninga business tazanyira kuki? Ku kapito. Oba ozanyira ku business zotunda zolya, zotunda zolya, ebintu bijja kugwamu mu dduuka, tunagenda kusubuza ki ebirala. Eddiini ye kapito w'omwanadamu, fadayauhu min a'zami alkhusran, okugizanyirako oba mu bantu bagenda okufaafagana ne batagambika. Naye nga ekyemukutira toleka bulesi mulimo, wabula tetenkanya osabe bakama be. Ekyokuna, ate oyinza okubanga kugenda kweyo gwojja okutandikawo salatul jamaa, tukyala ekyo. Oluvannyuma mugattegatte waliwo betulabira bagenze mu kifo natukayo nga teri jama, kati ye mu maanyi ge nassawo akafo, funa abasiraamu 2 3 wayigenda okuyita emyezi 3 bali 8 10 25 kakana tulina okuzimba omuzikiti wa naye bino okutunulwamu n'olaba kyoba yinza okuba nga ate oluusi Allah agenda kuyisiza ku ggwe ekifo ekyo kifune masjid biibinihi tabaraka. Byonna bitunulire olabe inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba tusomesaako wa wudhu wetandikira. Kyateeka okusooka okukyalako emmanju olyoke ofune wudhu, oba otandikira ku mikono n'ogenda ku face nga bwe ndaba abasinga bwe bakikola? Emmanju sitteeka nti buli kaseera olina okugendayo, wabula embeera zo zobawulira zezisalawo ekyo, kubanga si buli kaseera nti weetaaga okugendayo. Wuzu etandikira na bisimillah, nga nabbi watugamba sallallahu alaihi wasallama la wudhu'a liman lam yaqra bibisimillah. Talina wuzu atagambye nti bisimillah nga atandika ofuna nga naba engalo. Emmanju bagita al istinja. Al istinja ye manju. Kati lwogamba wudhu oba otandikira ku bisimillah nonaba engalo nogenda mu kamwa niweyongerayo, eyo wuzu. Naye ye manju istinja. Omuganda akiganda waza tasitanja, genda ositanje. Kigambo kya Luwarabu kikola mu kafo kamu kokka manju. Naye al wudhu yetandika na basmala. Naye hadithi egamba nti la wudhu'a liman lam yaqra bibisimillah, talina wuzu atasome bisimillah, bategeezaamu ng'akigenderedde, kubanga ate waliwo okwerabira. Bw'oba weerabidde eba ntuufu. Naye waliwo akolaga dibe nga lye ng'akimanyi nti alina osoma n'agireka ng'agenderedde, oyo aba talina wuzu. Kati wuzu etandikira ku bisimillah nonaba engalo, niyo ogenda emmanju si kyatteeka. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
oluvannyuma lwa al-fatiha tuddamu nti amin oba amin. Ekigambo ekyo kituufu kirina enjatula entuufu n'enfu. Ekigambo ekyo kirina enjatula entuufu n'enfu. Yataddewo amin. Kakati mu kusooka maddu ezisooka nyimpi, ezisembayo zempanvu. Mu bamashekhe bentera okuwuliriza ku ntambi asinga okitereeza mu bonna bakitereeza naye ajja okuwa ekifaananyi Sheikh Shuraim. Atera okuwuliriza Sheikh Shuraim ku Surat al-Fatiha ajja kuwa ekifaananyi kirungi nnyo mu kuddamu ekigambo ekyo. Ekisooka ajjukira nti imaamu yalina okusooka nga nabbi bwatugamba sallallahu alaihi wasallama idha ammana al-imaamu fa aminu. Imaamu bw'agamba nti amin namwe mugambe. So si yakyali kuwala dhalin fene tukumamu. Yalina otukulembera. Idha ammana al-imaamu fa aminu. Imaamu bw'agamba amin namwe mugambe. Yalina okusooka kyogera. Kati Dr. Saud ibn Ibrahim Ash-Shuraim imaamu e Makka, imaamun wa khatib e Makka hafidhahullah, Allah mutukumire, bw'amala al-Fatiha ayanguwa nnyo okwogera ekigambo amin olw'ensonga nti akimanyi ffe abasinga okusaazibwa tetumanyi nnamula yaakyo tuleme mumusooka. Ayanguwa nnyo kyogera. Nawanvu ya 2 mu kusooka ate wali nawanvu ya 6 bwetugenda mu muduudu abanyogo byokusoma Quran. Nawanvu ya 2 mu kusooka ate wali nawanvu ya 6. Amakulu wa nawanvu yawe mpanvu ya 2 amin. Wanawanvu yawo 2 wali 6. Era nga ekyo kisinga okuba nga kyekituufu. Wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam bw'agamba samia Allahu liman hamida, fetuddamu nga bw'agambye oluvannyuma netugattako rabbana lakal hamd, oba tugamba bugambi rabbana lakal hamd. Hadithi eriemu ennyonnyola ebyo byonna, era nga nabbi yatuuka mu Katonda agamba nti wa idha qaala samia Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Imaamu bw'agamba nti samia Allahu liman hamida, mwe muddeemu basaaza rabbana walakal hamdu. Naye ekigambo ekyo abamanyi bakigaziwamu yo hadithi eri kiriya. Kasa imaamu ayogera ekyo mwe muddeemu nti rabbana walakal hamdu. Waliyo abamanyi abalaga nti nawe oyina ogamba nti samia Allahu liman hamida. Olwaki? Essola yakolebwa nga tewali kiyungo ky'ojjirukuka nga toyogedde. Era nga bola nti wadde imaamu agambye nti Allahu akbar, naffe tugamba Allahu akbar ku maviivi, ku sujuudu. So si imaamu bw'agamba Allahu akbar gwe n'ogenda bugenzi ku kiyungo nawe yogera. Ate bw'agamba nti samia Allahu liman hamida, ekyo ekigambo kye kitujja ku maviivi naffe tukyogere. Bwe tumala tulugambe rabbana walakal hamdu. Kubanga era ne imaamu bw'agamba nti samia Allahu liman hamida, era naye addamu nti rabbana walakal hamdu. Wabula ebyo mbiriri kyoba otutteko la basa inshallah, tewali buzibu. Wabula mu kigambo ekigamba nti samia Allahu liman hamida, kyakutereeza tukyatula bubi. Samia Allahu tuddemu limani hamida. So si bismillah abasinga tugaya kigaye samia Allahu limani hamida. Amakulu samia Allahu limani hamida. Webale kugamba samia Allahu minali hamida, samia Allahu minali hamida. Olw'ensonga nti sola kyobulaba omwana w'omufeeko nnyo
abasinga obungi muffe eswala zetusaala twaziga mu buto abo wali mu kitaffe muzeeyi kyebine bwe yaleeta abatuyigiriza nakati kwe tuli sisubirayo omuntu yalazzeeyo wa imaamu nti kankusaliremu otereze ebyobuto era omwana womufeeko nnyo ku ddiini mu buto 90% eswala gyetusaala yeeyo gyetwayiga nga baleese omwalimu mu buto tetwongerangako ebyakyama si mwalimu yabikyamya guwa bikyamya nga olw'obuto byokyali nabyo kyobola omwana tugaa nti muwa obudde mu ddiini nga muki abatonotono abasomye obuwalimu nga bakyeyunene bagenze ne baddamu kubanga twatuka ebuwarabu nava Makindye nengenda ebuwarabu nimalayo omwaka mulamba nenzira okuwumula masidi ye Makindye ne bambuuza nga Maghrib ewedde tusomesi bibadde osoma naga muleta akatono ka wuzu naye omwaka mulamba wuzu fe tugimanyi ng'omwaka omulamba gwonna twagumula ku ssala yonna bagiddamu nimbagana nti omwaka gwe mmazeeyo gwonna tusome ekintu eki sala okuva emmanju paka ku salaamu n'abikaari baada sala abikaari ebigambo ebyogerwa ngaessala ewedde byensomyeyo akati mu kuwalira nimbagana nti mutemufaayo kambalageko katono mutegeere nimbalaga ebifaananyi 6 ebyokusiimula mu mutwe waliwo oteekano emikono 2 gyombi n'otwala nozza ekyo ekifaananyi kimu kati ate waliwo wogiteeka eno gyombiriri n'oleeta nozzaayo ebifaananyi bimeka ate waliwo ekifaananyi nga ogumu gubeera wano ogumu mabega negiyisinganya buyisinganya ebyo ebifaananyi bimeka kati kyali kyaligaga nti owange ebyo byonna bituufu nti bituufu kati obalaga nti wali tusoma wuzu na swala mbagiddeyo akafaananyi kaki kyembadde ntegeeza no kiriwa nti okugjako abaafuna omukisa ne baddamu byonna bupya abasinga tuli ku byakito kibula ebyakyama byebyo wetugendera so nga ekituufu twandibadde tuddamu ne tulivisinga eswala yaffe teri kikugana gamba imaamuwo nomugamba nti nfuneyo olunaku nga tuli abo 2 nga teri atuwulira sagala nze kuswala ndi musajja mukulu nfune wuzu njaziine nkime eswala nkusaliremu eraka 2 mu lwatu nze nkukakasa ne imaamu oliwaga nti mpaka kadde ka ssente kateekeyo kuba kyogula kikulu naye singa ofuna wuzu n'ogimalako nga temuli nsobi nze ngenda kugulira ente nagga nti wuzu yonna nga bw'ogifunye eryokke noyaziina n'omalayo nga temuli nsobi ezente 2 n'okima esswala nga temuli ezente 3 n'osala esswala ate ye esswala yo yokka n'ogimalako yo yante 5 ogisaala naga nti yonna eryokke muli ensobi nsufu lwaki ngambye kwaziina tayimu oluusi otuuka ng'olina kwesaaza olina okwaziina okime oba ku masigidi kale bano bajja kwaziina bakime naye waliwo tayimu ejja nga gwe no byekolera ono yaziina otya ono okima otya ono yaziina otya ono okima otya byonna tulina okuddamu ne tubirivisinga ekigambo kino twakyogera ku Mobs University abavubuka bonna aba university bansaba appointments bonna nembawa wajjanga omwomu n'afuna wuzu n'asaala n'afuna mpaka bonna kubamalayo abalina abakyala ne bayita n'abakyala n'asaala nga bba atudde wali essala yonna tugiddamu nomugamba nti genda otereze ate tekiba mulundi gumu onootinga obusobi bwe buli n'obumutereza n'addayo ne bayitawo 3 n'adda n'abiddamu olabe oba akoze eki so simugamba nti genda biwedde alina okudda n'akuddiramu n'ekitabo kye muwandika ensobi kubanga baba bangi tojjukira nsobi zoono asooka kikuwa n'okitunuliramu n'omugamba atandika n'olaba wanootinga oba yabutereza ekyo kikulu nnyo okuddamu okulivisinga esswala zaffe biidhinihi tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Esswala za sunna nga salatul duha, ba'diyya, qabliyya, tahiyatul masjid ne swala ya wuzu tusobola ozisaalira mu jama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Eswala za sunna ezajja nga zikizibwa okusalibwa mu jama zatuyigirizibwa
nga salatu aljanaza, swala y'omufu, salatu lukusuf eyokusiikirizibwa kw'omwezi ob'enjuba, salatu al istisqa eswala eyokusaba enkuba, njogera za jjama kati, salatu liidaini njogera eswala ezajjama nga za sunna, salatu liidaini yidi zombiriri, idi al adha eyokusala ebisolo, n'eri lfitiri eyokusibuluka nga tuva mu ramadan, salatu tarawihu eswala yetarawiya, n'endala ng'ez'ebibamba, waliwo eswala y'ebibamba ebigwa tebiraze nga ensozi okubumbulukuka, aga nti Kampala yina amazzi gamumazeewo tewakyali wadde ekizimbe. Essolatu lukusufu yegenda awo eyokusiikizibwa kw'omwezi oba enjuba yetusaala era ekola ku bibamba ng'ebuduuda, ensozi zisesetuse, omugga gwavudde mu kkubo lyagwo ne guyita ewalala. Ebyo byonna bitabibamba ebigwa tebiraze. Ezo zakkizibwa okusaala mu jjama. Yatuwa esswala eza sunna ez'omu jjama, n'atuwa esswala eza sunna eza kinnoomu. Naye tahiyatul masjidi kati njogera za kinnoomu, ez'ekinnoomu duha, tahiyatul masjidi qabliya baadiya, sunnatul wudu, sunna gy'osala ng'omaze okufuna wuzu eraka bbiri ng'osaba Allah wuzu ebeera entuufu. Ezo za kinnoomu, za kinnoomu. Wabula wali eswala esobola okuba mu jjama ey'ekiro, swala tahajjudi n'abantu bo, mukyala wo n'abaana bo, oba olumu kikkirizibwa gisala mu jjama, naye tekiba nkola tife buli wiiki tulinamu ennaku bbiri, famire yonna ekuŋŋaana ntusala eswala ya jjama eya tahajjud. Nedda kibawo bwa lumu kikkirizibwa oba olumu naye tekirina kubanga kitambula. Bw'oba oyagala za jjama olina kugenda ku sayidi ezo zetukumanyeeko, ate ezo ez'ekinnoomu nazo yazitulaga. Afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiramulwa kitya okusaalira okumpi n'emmira oba TV ng'eraga naye nga tekuli ddoboozi? TV kiri haramu okusala nga kweri, kiri haramu okusala nga TV kweri, oba eddoboozi kweri wa teririiko, oba eri mugongo nga togiraba, kubanga TV bako ebifaananyi byotalina buyinza nti ojja kubaako bino, ojja kuba osaala kujjako ebifaananyi ebyobukunya. Nejjukira nti woosalira olina okuba bamalayika abagenda okutwala essolayo bajanjuleyo ewa Allah tabaraka wa taala. Jjako TV mala okusaala, tojjako ddoboozi lyokka, noba eri mugongo gwo, kubanga abamu alaba tweba muli mugongo ate kirina buzibu kinaatunulayo ddi eyo. Ebifaananyi bikyukakyuka, wajja kujjako obulango obulala. Jjako malize essala insha Allahu tabaraka wa taala, togyesiga nnyo. Emira webanga mira ekulaba ng'ogirabamu gikyuse etuna eri ku kisenge, ebijja kutaataaganya oba wa sheitaani omwaganya endabiramu ekutawaanye. Oyagala kulaba feesi weefaanana ennaku zino figa wali abakyala, sheitaani ejja mubuzaabuza adde mukebera ki figa ne feesi n'ebirala n'olususu alabuba engeri gya lukuuta ne jiiki oba lukyuseeko. Tekisinga obulungi waliyo emizikiti nga mira ziri maaso, waliyo emizikiti nga mira ziri maaso ng'osaala weeraba, ng'osaala weeraba. Kirina okutuukirira obuyinza bakyuse emira endabirwamu, ate n'endabirwamu yennyini erina edduwa. Okutunula obutunuzi bwoti mu ndabirwamu olina okusoma edduwa. Ndabirwamu kyabulabe togiyita yakusaaga, eteekeddwa okuba nga yeegenderezebwa enkolagana yayo naye ndabirwamu. Abamu ayituna mu ndabirwamu alaba nga Allah tiyamugira bulungi balwe byabulamu.
ate abamu bwatuna mu ndabirwamu emuleetera buseegu. Mukyala atuna mu ndabirwamu n'agamba nti eno byute gye nnina mbamaze kati nebanga endabirwamu ye kalonsambulira naye nno bagamba okumala be bamumalawo. Endabirwamu gyolaba tesaaga ya imma ekuleetera okukaafuwalira ebyengera Allah byakuwadde kyasabise bulungi sabe. Ate abalala era nabo ne babikaafuwalira nga bayita mumujeemera. Oluvubuka olugogofu nga nze American Height n'akasente kakolaki naye nga kalunsambu yava mu ndabirwamu eyo. Kyovulaba bw'ogitunulamu eriko edduwa yaayo gyatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama. Esoma etya? Njagala asoma edduwa gy'osoma ng'otunudde mu ndabirwamu. Na Allahumma ahsanta khalqi wa fi ba'd riwaya Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khulqi. Ay Allah wange nga bwe wabumbanga ndabika bulungi n'empisa zange zifuule ennungi enneeyisa yange. Kubanga olwatuna mu ndabirwamu n'akakasa nti mu butuufu Allah wankola bulungi. Kati omala okukakasa nti yakukola bulungi ate tojoga mujoge ngowooza nti olwokuba ndi muwala mubalagavu kanjojo by'abasajja, ndi muvubuka omugogofu kanjojo by'abakyala. Nga bwe wankola nindabika nga bwe nerabye nti ndabise bulungi n'enneeyisa yange gifuula ennungi. Eyo olwotuna mu ndabirwamu tolina gibuuka. Kati endabirwamu ate tojja kusala kusaala, buli webeerawo mu maaso egenda kutta attention y'okusala. Ojja kwerengeralengera ekiwatu, weerengererengera ebibegabega, weerengererengera nga bwogezigeza ennaku zino eveewo. Oba ogenda osalire walala watali ndabirwamu, oba tugikoonewo eyiike ku ttaka, bweba tesula kugisumululayo eveeyo ku kisenge. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu mizikiti egimu batugaana okuyimirira mu layini eziri mu kapeti nga batugamba nti eziri bid'a. Ekyo kituufu? Oluusi ne tumala obiseera bingi nga batutereeza. Nga sinakukyanukula, omuvubuka asomye edduwa mu nzikirize mu nsiime y'akalabo. Akalabo ketugenda omusiimayo mitwalo 2. Si kuwa nti sente tulina nnyingi, wabula n'okwagazisa abavubuka abalala abali myaka gye okujjumbira embeera ez'eddiini biidhinihi tabaraka wa taala. Ani agenda omuwa emitwalo 2? Mulowooza nze ndi mwalimu agishizza ogenda kukola ku muvubuka oyo insha Allah. Muvubuka waffe mujiikivu nnyo mu ddiini masha Allah, mulaba nnyo mu darusu ate mukwasi. Allah atusaasire ffenna tubeere bakwasi. Layini eziteekebwa ku misaalo okuyambako abantu otereza layini tebyaliwo ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oluusi ziba nkube nga ziri ku mukeeka, oluusi kawuzi ke bakubako ne basibawo emisumaali ne bateekawo akagoye akawuzi akagoozi kakava kuno n'eri. Oluusi enzimba y'ekiwempe nga kyakulira kuli ku kiwempe, waliwo gye bajja ne basiigamu ne langi bwe bati, ne wabawo nga gyakula ku kiwempe nga baali bakikola mu factory baluteekamu olulayini. Bw'ogenda e Makka wazibu wa kusimba layini, kubanga layini z'e Makka za saako, kubanga Kaaba bali wano musimba saako bwe muti. Kati bo basanga obuzibu bw'amaanyi okutereza layini ne bazikubiramu ddala. Era bw'otunda bwoti wansi gwosaako bussa bigere, bw'otunulira kamera ng'ekulaga masjidi Makka waggulu weewuunya. Oyinza okwebuuza bano batereza ddi layini? Ziba ntereevu nnyo naye bazikubawo weeziri, abasaazi tetegana saako bussa bwati bigere. Era Dokituula omu yali agenze Buwarabu eyo mu Bazungu, ng'agenze kukyala mu Bazungu, ng'alina mukwano gwe meeja mu magye geeyo mu Bazungu.
namutwalira akatambi ak'esswala y'e Makka. Tibatuddeawo banyumyamu n'akateekamu ne kazannya. Meja n'abuuza Sheikh nti bano okutereeza layini zino kibatwalira bbanga ki? Namugamba nti Imaamu ayogera ekigambo kimu nti istawu wa atadiru, zonna nga ziteredde. N'atoola shahada namugamba nti ffe mu magye okutereeza layini musooka kukola training ne babako bakuba emiga egitagambika. Myezi 9 muli ku kintu ekipareedi ekyo bwe kiggwa ne musobola ogitereeza bwe mutyo nga mulina training. Naye gwe bw'oŋŋamba nti abavudde e Indonesia, abavudde Senegal, abavudde wa Imaamu agakigambo eki istawu ne mubanga abakola dda training, kiba kitegeeza nti eddiini yammwe ate eri ku ddala ddala. Natula shahada nga yeewunya layini ezo eziri e Makka ezassaako ntereevu. Kati ekigambo kyaffe ku nsonga eyo tetukirabamu buzibu olw'obwetaavu obaolyawo bwe twetaaga essaawa zino okutereeza layini zaffe n'okukozesa layini eziba zibaddemu. Ekibuuzo kizze mbadde nkiwulira bulijjo wano. Semayengo yasinga okikubako essira wano nti muvemu temusimba mikeeka. Waliwo abasheekhe baffe abalala batusomesa bwe batyo, naye ku saidi yaffe tukirabamu buzibu okukozesa layini ezo insha allahu tabaraka wataala. Wallahu alam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kituufu nti suratul Quraish etugisoma nga tugiddiŋŋana ng'entambula egaanye etuyambako? Sikiwulirangako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina mukwano gwange ali UK musiraamu era esswala agimanyi bulungi n'okusoma Qur'ani, naye erinnya ye Paul talina lya Kiwarabu. Oyo musiraamu? Amanya si kyekikulu. Amanya si kyekikulu wabula mutima yokubeera mulamu, kubanga olwo ne bayisima ng'ate emitima mifu ng'ate Pawulo bakola ki? Abasinga. Si eyo yokka, twaliko mu University Madina n'abantu abava mu America. Nalinako mu mukwano gwange Francisco eddala yali Francisco Watson. Kati amannya ago gombiriri ndagaako erya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye nga muvuka musalafu mulungi, hafidhul Qur'an, batusoma naye mu department ya fiqh kibiina kimu, naye nga ava mu America eyo. Naye nga bamashekhe tebamunyegako kuki? Kumanya ge era nga bamuyita Francis. Kibiina doktor nga bamuyita Francis. Amanya kubanga oluusi ebiseera ebimu aba yagenda okuyingira eddiini nga galina empapula ze ebiwandiiko bijjuddeko mannyaabo. Ne wano tulinawo Haji gwe mmanyi Mutaji Nicholas Sewagudde. Biibnihi tabarakata. Muvuka mujjumbize mu ddiini, buli mwaka akola hijja. Ne bamuyita Haji Niko. Kati abaka agenda bakabiri bikyumwogera. Ate Haji ate Niko. Balisalako Nicholas. Nti yoyo. Kati amanya wadde nga kisinga obulungi kukyusa ekiba nga waliwo obusobozi okukyusa n'okuba ntutuuma ate tugaa nti baagala amanya tegalina buzibu n'ozaala omwana waffe n'omutuma Robert. Ekyo kijja mu bantu ebiseera ebimu ng'amanya gaabwe gatyo bwe gali. Waliwo n'abavuka basamba emipiira bannayuganda bebalaba nga bakoze hijja beewuunya nti ate Paul guba ekimututte e Makka kyekiki? Ezo ensi zeeyo ezimu ezo ez'abaddugavu naddala mu west eyo, Nigeria, Senegal, Gambia okuddaawo, ate nno bo tebafiira ddala kumanya, bagalikanga bwe gati. Family ensiraamu naye nga taata ye Pawulo gundi Margaret naye nga ate baki basiraamu, bo tebatera bifaako. Naye ng'oli yeebuuza Paul Pogba ekimututte ekola hijja ku nnyumba ya Allah nga tanatula shahada kyekiki? Baba basiraamu. Kale engeri abamanya abavubuka batyo effujjo lyeriba eringi naye ng'eddiini waliwo omukago nalaba yasamba omupiira ng'asoma surati Nuur
bali batudde basamba nabo omupiira aga basomedde weggulawo nasoma aya esange mu surati Nur naye bulungi nnyo Allahu nuru samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkat ng'eddoboozi ddungi naye ng'erinnya lisi abasiraamu naye oba omutunuulidde neeyisaaye naye ng'asoma Qur'an eya mujawwad jjudde amateeka ga tajwid nga kikulaga nti eddiini okumanya agimanyi newaka yali y'amaanyi ne Qur'an akola ki alinako ekitundu kinene erinnya linvudde mutwe y'omuvubuka oyo eyali asoma aya za Qur'an nga batudde mu lukiiko lw'abazannyi b'emipiira ate nga tebikwataganirako ddala bali mu bupale bumpi bikofiira butopi naggulawo ne aya za Qur'an bwe naba ndijjukidde nja direeta insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza yaba Ahmadiyya bwe basala ekisolo tukirya oba nedda? Aba Ahmadiyya eddiini eva mu Ghulam Ahmada al-Mirza, musajja muyindi yatandika nga omusomesa w'eddiini okusooka ali ku nsonga entuufu nayagalwa nnyo ng'atuuza abantu bangi. Kati bwe yatandika okutuuza abantu abangi sheitani tandika omumulimbalimba natandika okumerako obwebindu olwagatiibwa bamuwa atandika okweta nti naye ali mu basahaba bannabbi nga Abubakari nagenda nga yewanika mu madaala ekyavaamu neyita nabbi kasita yeyita nabbi nga nti ffe tukuvuddeko ssebo. Ekyo kyamuleetera obuzibu bungi banene bamusuulawo naye era nga bwomanya 10 terikyawa yasigaza nga yeyise nabbi. Kati akokokka okubanga otugende nti waliyo nabbi omulala kiba kikumala okuba nti avudde mu ddiini kubanga Allah tugende nti ma kana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin rasulallahi wa khatama nabiyyin. Akasemba yaka nti wa khatama nabiyyin, nabbi yagalawo bwa nabbi oyo gwe mulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe bukya kumakya kwatino gyotugamba nti ati nono nange ndi nabbi oba bweri wa busiraamu. Ate atali musiraamu bw'asala sikola ki? Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obusiraamu bukkiriza okugula ekyamaguzi ekigaaniddwa mu nsi emu n'okigula mu nsi endala? Obusiraamu bukkiriza okugula ekyamaguzi ekigaaniddwa mu nsi emu ate mu nsi endala nga kikiriziddwa. Omuvuka bamitanga Diabe yasoma Qur'an bamitanga Abu Diabe obedda munoonya muno yasoma surati Nur yasoma aya emu n'empanvumu naye nkenyini n'entya nga n'abawalimu abafa abamu tulina kuva ku buwalimu tugenda tukuba akapiira yajja akola obuwalimu bulungi nnyo Abu Diabe asoma aya nga gulawo olukiiko lw'abazanyi b'emipiira naye wendoza kuliko erya Abu lyaffe ye talina nnyo gabuzaabuza. Okugula n'okutunda ebigaanibwa mu busiraamu biriko obujulizi okuva ewa Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyagaanibwa Allah byatugaana okugula n'okutunda ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam byatugaana okugula n'okutunda biri haramu. Kyesitegedde mu kibuuzo nti oba bya smuggling nti oba waliwo sukaali bamuweze wano nti oba nti addugala tatukula oli namugula namukusa namuyingiza simanyi oba kyategeeza ekyo naye ebyokugula n'okutunda ebiri haramu obusiraamu bibinyonyola. Kino tukigula tukitunda naye bwe kiba nti waliwo ensi byeganye nti mubigula bireeta wa gwate nagala obigula obikukusa obuyingize nga kiteeka obulamu bw'omumatigga kiba kifuuse era haramu. Ekiteeka obulamu bw'omumatigga kiba kifuuse ki? Haramu, wadde nga tekiri halaali mu shariya naye obulamu bwo
kubanga waliwo anti-smuggling unit webakukwatako abo nabo bazibu sibanga kansubire ndooza mukama waffe ekyadde ayagala ekibuuzo kye nam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kituufu omuntu bw'abanga tamanyi Luwarabu asabe mu ngeri ye? Ebweru waswala ebweru weswala eswala tegenda mu nnimi ndala. Eswala eyo nga bw'ogiraba bwe yali nga nabbi waali sallallahu alaihi wasallama negye buli eyo subhana rabbiyal azim, era byebimu ku bikumye ensinza yaffe. Kiba kubanga batukkiriza buli omwasabe mu lulimi lwe yandigenza okutuukako gwe nga yawandagala dda, kubanga bw'okyusa ennimi waliwo byokendeeza waliwo byoyongeramu mu kukyusakyusa ng'ovuunula, waliwo ebikendera waliwo ebyeyongeramu. Niye okuba nti eswala okuva nabbi we yagiyigirizibwa n'agisomesa sallallahu alaihi wasallam tekyukangako. Era eddiini yaffe yeddiini yokka nga ne bw'olagabwa osigala osala ne banno. Kati gwe bwogenda China basaaza, kubanga kasita bakima eswala awo nga tuba tuwuliziganya mu nnimi. Naye bwe omala okutula salaamu tetuddayo kukola ki? Tuwuliziganya, bikomya. Ate enzikiriza endala toyinza bakulembera mu kusinza, tebategeera byoyogera, kimanyi lulimi lwo. Naye ffe eddiini yaffe yonna gy'olaga kavuna baazina bwe bati tuba tumaze okukwatagana, ebinaddako tunaalabagana olwo tunaateesa. Kati bw'oba tumanyi Luwarabu saba mu lulimi lw'otegeera. Zonna ennimi yazikolayo Allah era aziwulira, naye ekyo bwe kiba kibaddewo maliriza essala. Hatta mpozi abamanyi ne bakkiriza nti oba olina kyoyagala okusabira mu ssala munda, naddala ku sujuudu awo mu swala ze ez'ekiro, okifiiringa bufiirinzi ku mutima, nayoga nti ayi Allah waavu bundi bubi, ogira buzibu oti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nayina essuubi ly'okuwasa omukyala nga mmaze emisomo gyange, naye abazadde bange ne bannyongerayo mu misomo ku yunivasite, ng'era ebbanga eririwo wakati n'okuwasa lya myaka 3. Kati omuwala namugambye tusooke tuwummuze ebyokuwasa tunaddiŋŋana ng'emisomo giwedde. Olw'ensonga tuyinza okwolekera obwenzi, naye omuwala kyamunyizizza nnyo. Nkole ntya oba nakoze ensobi? Okuba omubiri gw'omwami gwakolebwa nga gulina we gukoma obugumiikiriza bwagwo, era emyaka 25 we gukoma. Omubiri gw'omwami gwakolebwa nga gwetaaga omubiri guli omukyala gugusemberere okuva ku myaka 17 gusobola okugumiikiriza ne gunyiga nnyo paka 25. Bwe gisukka 25 ensobi yonna gwogukoye guga nti kati ffe tukoye ebiddako tunenya. Era defilement rape cases ez'ekika ekyo okuva ku myaka 25 okudda eri ziba nnyingi nnyo, kubanga omubiri gukoye okukola ki? Ogumiikiriza. Nnyini kugukola yagukola nga gulina we gukoma. Omusajja yenna era kyolaba anbiya alaihimussalaamu tebasusanga 25, era ne mukama waffe sallallahu alaihi wasallama ku ttooku yennyini kwa 25 n'afuna omukyala. Ba anbiya alaihimussalaamu wakati wa 16 n'25 nebawasizanga. Naye tutawula okukupa abazungu mala kuzimba maka bangalo kalina nkule ne mmoroka, bali abazungu tebalina mateeka ga ddiini ge bagoberera. Ebyo abikola lwaki? Omubiri gwa gwetaaze, alina wamanyi wajja okulaga bafunewo, ye talina mateeka gali awo nti n'omusanga ali 34 tanawasa mukyala, naye ngaali okke
kubanga wamanya nti naye mubiri gulina kyegusabye ngaakwata emmotoka ye ngaagenda ku luguudo ekiro gwekimanyi nti gwogendera ku luguudo jahannama yaslawnaha fabisa alqarar gwekimanyi kati okoppa bali abatalina batafa ku bye bafuddeko bo nga teggumanyi gyolaga tulina we tugenda okulaga Allah atubuuza akana n'akataano emyaka 25 wegituuka oba onyiga bunyizi guba gukoye gwakolebwa nga gwetaaga omubiri guli gugubeere kumpi okufuna emirembe nga gusembedde abazadde omutabani okulaga nti nze omubiri gwe ngukooyo ogumiikiriza gwe n'omunyigiriza ojja kugabana ku mazambi abazadde omukyalo muwalawo okulaga nti nze nkooyi nabo balina bwe bakoma nabo bakoowa okugumiikiriza lwakuba batusingako baate egyabwe gisobola okuguma negisingako ku gyaffe gigendera 30 nga gukyagumye era naye abanyiga naye ffe kasita giwera emyaka 25 manya otambulira mu danger zone essaawa yonna okola ensobi ennene abazadde omwana waba atuuse mu masomero mu misomo egyowaggulu nga tubamugana kusoma nga mufumbo tumutetenkanyize okukuuma eddiini ye omuntu gyakuma okuwasa ng'akyali muto gyakuma okukuuma ensa nga nabbi watugamba sallallahu sallama idha tazawaja alabdi faqad istakmala nisfu diinihi falyattaqi llaha fi lbaaqi omwami kasita awasa abajjuza ekitundu ky'eddiini ye ate Allah mu kitundu ekisigadde omuntu lwawasa abajjuza ekitundu ky'eddiini ye ekiruwa ekyokuba nti agenda kukola ibada nga mukakkamu omwami nga tannawasa abeera mu swala nga bwanakuba ali mu kustretchinga ate neweebuza eswala n'entambula etya mbiri agulyawo agusibye aguwaayiriza agusibye kwe butasobola naye bw'aba amaze okufuna omukyala eswala baba asazeewo okusaala swala ebakiki ebaswala omuvubuka nga atuuse mu myaka gy'okuwasa n'akeeriwa obuzibu abeerako obumanyi just empapula z'amawulire zokka ku street zimutabulatabula empapula z'amawulire naye bw'aba ate nga alina omukyala ebiseera ebisinga empapula z'amawulire ng'ezo alhamdulillah abajjuza ekitundu ky'eddiini akola bungi ibada nga mutebenkevu naye falyattaqi llaha fi lbaaqi kino kyo kiwedde kati ate Allah mu bisigadde birwaki ategeeza mu bisigadde obutakola buseegu ate ekyandibadde kikusindika mu buseegu ate okirinawo tya Allah ku baana babende abawala tya Allah ku bakyala babende obaagaza ki ng'olina kakkanya amaaso go kubanga olina kati abazadde okunyigiriza abaana naye ngaomutabani akugambye nti nze golaba kati njagala mukyala nze golaba njagala mwami amala kusoma misomo kyokka ali mu university tebagana university kibakugana kasita obanga ojja kusoma okole n'ebibuuzo byabwe bulungi ekyokugamba omukyala nti kakati tubiveeko tujja kukola ensobi ekyo kituufu kubanga omukandaliriza emyaka 3 nga muli awo shaitaani bejja bamegga wadde yanyiize nnyo naye shaitaani bejja bamegga wabula singa obulungi kunyonyola bakadde bategeere omwami omu yakaba amaziga ng'afiddwa muwala we buwalabu eyo mu King Fahad International Hospital ddwaliro liri Madiina bayita King Fahad International Hospital n'alemera ku kitanda muwala we waafiiridde nebajjawo mayiti ne bagitwala n'alemerawo ku kitanda nga nti omusajja mukulu abadde nga bamusikawo akutte ekitanda kinywezezza n'abagamba nti ebigambo muwala wange byasembeyo okuŋŋamba simanyi gyendaga kati yamugamba nti muzeeyi taata nsaba Allah tabaraka wa taala akumme ejjana akulemese okuyingira ejjana nga bwewannemese okufumbirwa eddwa gye yamulekera nti omwana yayitanga basajja be n'agaana kukyasoma mala diguli mala masters
kakati njagala ne PhD wano giteeka wali niyo omuntu okufuka ku PhD oyitawo wano PhD muntu nenkanyenya ziba zizze yagana nti mtaala tansaba Allah akulemesa ejjana nga bonnemeseza okufumbirwa nentukana okufa nga sifumbiddwako kyekinemeseza yagana sita ndagawo siva ku kitanda kino kankinywesa obanga alaba ekitanda kinamutaasa naye naffe tulinda ezo dduwa omutabani akugambye tewange nze njala kufuna mukyala nti nedda ate abazadde basinga oli muto tonnabeja emyaka bakyala tojja nakubasobola gyobera gwe omusobola ndaba nawe akugweya buli kanaku ensonga z'abakyala nzibu obufumbo buzibu bujja kutabula ekyo ekituganye eyo programu Allah yagikola nga bwetwe tuwangala nabo buvuyo naye nga tufunamu ate ebirala ebyamasanyu omwana omuwala buli musajja gwaleeta omusojjasojja n'omulemesa n'omusojja ate omusojja ebyeddiini kyasaala eyo nsonga nkulu talina ddiini ensonga nkulu naye yekwasa kabira neyekwasa ebyenyingiza neyekwasa ebyaki ebyenyingiza bikyuka leero omuntu adde afuna katono nkya nafuna kiki naye yekwasa kabira neyekwasa ebyenyingiza neyekwasa ebyaki ebyenyingiza eyo edduwa naffe gyetulinda nti Allah akulemesa ejjana nga wonnemeseza okuwasa tusa Allah tabaraka wa taala atuwa okutegeera ensonga mu butuufu eyo edduwa naffe gyetulinda nti Allah akulemesa ejjana